Notandika okutuboogera wena n'otuyirayira endusu n'engeregeze mubooga. Era mulwanga jime Nationality Platform era nze navuddeyo mpagire mu bogus. Oyo lwanga jime anywa n'apama ne mu mpalo oyo. Tayina nze kyangamba jime. MP Kagabo yagaye nti NUP tesobola kuwangula liigi esamba mupiira gwa lunaku olwo nga kiwedde naye bw'eba liigi. Ki ekyamuwanguza? Yali ki? Yali NUP. Ansangimuwadde. Alaba kati ebigendererwa temulina objectives, temulina bigendererwa tewali. Ennaku z'omubbi ziba gatya? Ana. Essaawa yaabwe ejja. Mubalinze eri mu kkoona. Ffe twabalonda. Balyoke bategere nti musamba liigi n'ebikopo n'embiwanga. Wamma tetwabalonda, ababalonda gye bakola ki? Era babalinze bajja kulamula. Era babalaba. UgandaEyenkya. Naye of course bwe tubasangira omuntu olina omuzaamu amaanyi. Yeah. Nange kennyini ganzigwamu. Olw'ebikolwa by'abo abakwata ebifu. Kubanga olumu oyinza okwogera ku bikolwa abo ne bakiraba bulala ayogerako ngaani. Njogerako nga nzi yakeera enkya ne nteekayo obulamu bwange tubalwanirire mmwe bapuusi. Baana abasinga baafa mazima abalala bakyali mu makomera. Baana twabaziika nze lwenzija kuno siyinza butogera ku Franka w'omula mirembe. Abaana baafa mu bintu eby'ekisirusiru bintu ebiti. Yes, so kakati at least otula wansi n'ogamba nti ku lw'ensonga eno naye ekyonoonya ekintu awo wonna wonna kwagala buswazi. Wamala fumanya abagalo tuwa sente. Goloza nzitowa ntya. Bangi niso n'ogamba nti ensi n'endaba etyo oba. Nofunamu ak'obuntu akafansonyi. No okola bwoti ngolaba ensi kutunulidde n'okola bwoti n'ogamba nfudde terengera bali abaana abato n'okola n'ogamba ku lw'abaana Uganda nsonga mbere. Ogezaako okunfuna. Samanyi mwagasalo lw'ebikolwa by'abantu. Omululu guyitiridde awo. Omululu ekireetedde abantu looni mwalya looni nga mwakayingira palamenti. Wamala looni omanyi kyekola. Yes. Omaliriza okutte mu mpale yaye mukke. Omaliriza omukono gusoonokoseeyo bwe guti olwa looni ne gwetoola bwe guti okumaliriza ng'osiseeyo ettooke. UgandaEyenkya. Kati gwe wamala kankuleko ekintu kimu ffe twali mu kuuma kaluka pulezidenti. Kaluka pulezidenti lwe balonda MP. Ebokisi esooka eba ya president. Ebokisi eddako eba ya MP municipality oba constituency. Ebokisi eddako eba ya woman MP. Nenjagala nkubuza ekibuuzo. Ani gw'osuubira ku babaka asobola okuleka akaluluke ayawulanira Kyagulanyi? Wangi? Sogera bubi temunfuna bulala. Sirabayo n'omu nti ave ku bokisi ye. Kakati abo bennyini be baleetedde gaasi waffe okubanga yakkanamu. Kubanga singa palamenti ebadde ngeri ngetutumuliri waggulu naye ndowooza Honorable Joel Ssennyonyi kati loopo mpya gwe tulina ngeri gye yakikuttemu katulabe. Tuyinza okufunamu okwo ku ndusulusu endala katulabe. So foot soldier ground mwali mwagiganga amaanyi gabagwa abantu be mwaweerezaayo nga temulaba pressure gye sijja ky'okulimba abaana bo bagwamu amaanyi. Naye UgandaEyenkya. Saagala oli ajja atandike kunfumbafumba. Kumanya agaliwo ku gaali eyali wano 2 mugumu. Sagala bajja batandika kuŋŋamba gamba bya tezaali mpitirivu. Mulimu ababaka nga wasaga mukozi nga n'ebipande 10. Naye n'awangula akalulu. Olw'amaanyi ga Kyagulanyi. Yes. Olw'amaanyi ffe ge twateekawo mmwe. Mwawangulira ku maanyi gaffe mmwe. Kwe mwawangulira. Ekyo tekigenda kuvaawo. Eyo foundation gye twazimba ye yawanguza ababaka baffe muki? Mu palamenti nze njagala mugende mu ndoope. Nti nagambye nti mwawangulira ku maanyi gaffe oba wawangulira ku geewammwe. Njagala ogatulaga geewammwe gafaanana. Sijja kulimba nga munnamawulire sijja kwekwekereza bafoot soldier mu kibiina ky'NUP. Omulimu gwe mwakola gwali gw'amaanyi tegwenkanika. Era tewali ewayinza gwenkana. Sinza kulimba. Ate ani ayinza okugwenkana? UgandaEyenkya. Okubawugula kyangu nnyo. Olaba ne bano basiniya babawugula. Bawugula basiniya ate tebabawugula no ku musango gwaffe ogwa kkooti abo basegona. Okitegedde? Babawugulanga. Kakati ate bano abato
bakava ku mabeere batandise okutambula batambulidde mu parliament ogezaako okufuna ng'ebbanga lyabadde ku nsi tamanyi na parliament ya Uganda weeri ayitako mpite naye naafuna omukisa nti lwe yayingira parliament lwe yali agenda okulayira kakati osobola obbasaasira ebibawugula biba bingi gumanya ababaka bali awo nga babalyako sente za looni bonna abayaye mafiyalizimu ali awo abayitirivu nga talina sente kubuulira mazima wamala bagenda bayala ebyo nanno byogera mazima kubuulira amazima nga baliyo nga tebalina sente nga babaferaafera ne babalyamu obuswazi ng'ate sente bateeka mpitirivu mu kalulu kyenkunnyonnyola ate n'akalulu tebateekamu sente Uganda Eyenkya. Abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mbaniriza mwebale kutugoberera ndi ne Nup-Sauda Madaada simanyi oba enerere ekitiibwa nesanyo bakati field marshal mayi babiri nyanti buli ssaawa ebyaffe kati oli ku ddaala ati era eyo lyoyogedde kati era kati ebyambalo byaba field marshal biri mu nteekateeka nkulaba nga wali okuuma president nga oba serious nnyo anti awo ba ku mulimu kubanga kakati essasi liyinza okufubutuka gy'oba tomanyi oba olina okuba nga wakiriri kuba ggwe kubanga oba obeerawo mukuuma aleme kufuna ki era ng'ewalaba Bujungu yagamba nti yagenda wansi w'emmotoka kati gwe alina obeera shield ya president naye ng'ogamba otya Sauda ndi wano Justin Namukasenyiga katiniti nenga ndi okay. Yes. Bigenda bitya ekibiina kyaffe kigamba kitya? Ekibiina kyaffe tekirina nnyo buzibu twafuna ekitebe ekinene ekipya. Makerere Kavule nga bw'owulira era ddala Kavule. So tweyagala bulungi nnyo enteekateeka z'omwaka zitambula zigenda mu maaso. Naye awo tugenda kujjawo okutunuulira ebyobufuzi nenakulabye n'omukyala Rema Namakula oba yes Namakula wiiki ewedde ng'otambula n'ekikyo kaki ogoba kaki nkumanyidde nnyo mu byabufuzi eno munnaaye era emwoyo okubeera n'omuntu ekibaako okukugoba oba obala kaki oba ogoba kaki mu nsi tosobola kubanga oli mu byabufuzi byokka byonywa nga obeere waka ne music tosobola wuliriza oba owuliriza byabufuzi ogezaako okunfuna so nze Rema muyimbi wange actually ye muyimbi wange omukyala nsingira nkaddemu Rema Namakula ye muyimbi wange nze nno ngamba ye muyimbi omukyala akyasinze wano e Uganda nina abayimbi bangi benjagala Juliana Kanyomozi muyimbi naye ate Rema Namakula alimuuko ku bisoko n'ebinnonnoggo so kakati nze omuyimbi nga mwagala ate nga naye anjagala personally me and Rema we are friends nze ne Rema tuli ba mikwano era wano osanga Rema yajja kubulira waje twesanga tuli nno bakyali nno kuvadda so kyaliwo nnyo mukwano gwange nnyo so omuntu wabanga akedde ku macha omanyi wamala omuntu okwata essimu nakugamba nti Sauda wasuza otya mbadde njagala kusinka nekintu ekyo kyanjawulo abayimbi batono bakikola batono nnyo si bye bino ebyokubuukira sikananga n'ekivulu nangamba ate gwe omu ku bakwano bange ne mugala no problem tujja kutambula ffenna so nze nga wendaba Rema talina tabu ku ground yakwesiga ndowooza y'ensonga lwaki yagambye kankwatagane ne Sauda bw'okwata ku ground era nga nange bwe mwesiga nti agenda kuyimbira abantu omuziki omanye ensonga za love oyo Rema yerekicara w'ensonga ezo ensonga za love awo agenda basomesa omukwano nga 2 mwezi mwenna mugunnyonnyoke n'ebinnyonnyokko mujja kuddayo mu binyumize ne bannyamwe ne bannyuko bammwe 23 25 leka kukyusa kivulu kyaffe ndakuba nzali lwakutaano luno zali emabega w'amawulire kyogamba nze ate nyinza okubeera emabega w'ekivulu kyendimu Friday eno era kati tutuulayo ennaku ntono nnyo abamanyire emengeri gy'ategeka abategekedde muve ku bino bye mulaba nga ava mu bbanga mwena ne mutya bino birala mujja mulaba nga ali self contained nalisa nti mazima Sauda onyumirwa nnyo gundi onyumira nnyo music nyumirwa nnyo music ate nze Rema yanyimbira bulungi nnyo abiri mu Rema muyimbi wange nnyo nina Zizadde nina King Saha
Sindi nina Sindi okitegeera oyo Sindi kati giri emyaka nga tukula era ojjukira we nali mwogerako wano nina abayimbi nerima namwogerako nenza ate tutula kati wansi ku mmeeza wombuuza omuyimbi wange mu bakyala akyasinze bamuyita Rema Namakula. Lwaki oyagala nnyo Rema bw'otyo? Rema yimba bulungi, Rema mukakkamu, manyi omuntu atapakukapakukaba mulimu abayimbi nga apakuka ngolaba apakuka n'ebipakuko byonna noga nono nga apakuka nnyo ne Rema mukakkamu awuliriza, omanyi omuntu awuliriza ayagalika. Omuntu nga tawuliriza wamala nga amanyi nti gundi gyalimu wakabi nnyo. Rema byonna abiyina naye omutuukako ne yeetowaza. Ekyo kyokka kisobola okwagaza omuntu. Kiteeraga nga bayimbi balala, bayimbi nga beefiiringa boy nga balina amalala. Nze bonna bambuuza Rema nga yeeraga, nze sikimulabamu. Osanga gwe yakumatira ng'omuntu. Sikimulabamu mpozi nga beeragirako eyo naye nze tanneeragirako. Mba naye era ng'omuntu omulala yenna ne tunyumya obulamu ne butambula. So n'olw'ensonga eyo kano kankayiseewo bw'atannafuna tiketi bannange yanguwa. Sheraton weziri, kupapazi weziri, mwangwe mufune tiketi, ekivulu tukikube kubanga zo ziri mu kuggwawo nupulidde obeze emitwalo 10 ziweddewo. Wasigaddewo 15 n'emmeeza. Neera Rema kisuubirwa ayinza okukola show neeta selling out. Kubanga kakati Rema obala abantu bayimbira bokka ku mikolo bamala okujjuza show ye. She's a brand, ye kenyini she's a brand. Kizibu nnyo Rema Namakula okola show neetatunda kizibu. Tesobola butatunda. Abantu bamwagala kikisooka kya byonna, abantu baagala music we. Tosobola kukola mukolo wane Uganda, wano mu Buganda, n'okola omukolo ogw'okukyalo ogw'okwanjula, n'otakuba kulimba lwa Rema. Njagala oguteekawo mukolo. Mukolo ki gw'osobola okukola Rema ne waba sitayimbye live. Kyentegeeza nti omukolo tegusobola kuggwa nga tokubye ku luyimba lwa Rema. Kitegeeza nti music we abantu bakola ki? Yes. Abantu bamwagala. So nze n'obugambo obwo nze Rema manja kusaba osigale bw'otyo. Abakubuza olumu nga bakusoosowaza baveeko gwe sigala nga bw'oli beera omukyalo omukakkamu bbanga lyonna obulamu kye bwetaaga. Saidi eyaffe yeetaagamu ebbugumu. Ey'abayimbi weetaagamuko obukakkamu ebwetaagisizza. Bbugumu liba ttono teryetaaga kuba lingi. Ebbugumu ligwane no mu byabufuzi byammwe. Lisaana kati bano abayimbi nga tayagala kubeera MP. Alina okuba n'ebbugumu n'akajanja ate n'aba ate ng'ayagala n'ebya music yabikwasaganya. So Sheraton naku z'omwezi 23 February Friday ya concert ya omukyala Rema Namakula omukyala alina kirasi. Mukyala Dokita Sebunya. Mukyala alina kirasi bagiyise Melodies of Love. Yes, Melodies of Love. Nakwewunya nnyo okwagala music nali manyi oli nnyo mu byabufuzi no kwaje nkutegeredde emyaka gyonna struggle ku ground buli lunaku kuyiriba nakola kutya. Munnaye ndi nnyo muntu wa music, njagala nnyo music. Era abasinga ababeera nange bakimanyi n'emmotoka eyange ebaamu music. Nze kizibu nnyo okula mmotoka yange n'owulira amawulire. Kuba amawulire ge Uganda wano galiko ki? Bajja kuleeta amawulire ng'enda agamba nti abalina ebyambalo ebyo ebyefaananyiriza ebyamagye mu bireete. Nze siwuliriza amawulire ga wano. Felix Kulaje n'avaayo n'agamba nti babakwata n'ebbomu aga amawulire nze ngawuliriza. Era mpulira biwulire nga biyiseeko. Ne siwuliriza amawulire kuba nsobola onyiiga. Nekanga njokyeza emmotoka yange. Onyiiga mangu. Olw'obusungu lwemba nnina nekanga njokyeza emmotoka yange. So kakati mbyesonyiira ddala. Naye tugende ku nsonga ya gundu, ku nsonga y'ebyobufuzi. Yes. Omwaka 2024 gwatandise oba gwatandika gye buvuddeko. Tugulimu nno paka kuwulira bubi. Nup mulina kipya ky'omwaka guno okusinga ddala mu layini ya struggle eno ku ground ze ntwala nnyo ku ground kwasinza kubuuza ebibuuzo by'ofiisi eri abatuula mu zi esinaki ground omwaka guno abantu basuubire ki tusuubire ki mututegekedde ki? First and foremost bingi. Manyi bino ebintu by'okutegeka bino ebintu buli lwobeera nange wamala kyekiri ekintu kyekugamba nti bino ebintu bye tulimu ebya struggle bya muntu anyigiriziddwa kwenkana ki? Ogezaako okunfuna. Abamu muba mubyogerako nga balabanga mmwe abeejalabya. Tuba tetwejalabya. Mulinga abali ku byammwe. Naye onyigiriziddwa kwenkana ki? So guno omwaka tusuubira okukola structures. Naye sijja kwogera ddi. Okitegeera naye nga tulina ebintu bingi ebigenda okukolebwa. Structure ya Uganda yonna.
Mukulembeze omwaka ogwedde yakola tour ne batuuka ne bagiremesa so guno omwaka musubira ebintu bingi structures zitwala obudde bungi nnyo tulina okwetegekera ebintu bingi nnyo tulina okuyita mu bantu okuddamu okukola momentum yaffe tubeere nga tugizimba biri ebya village mobilization bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu NUP bingi guno omwaka kubanga tuba tulina okweteekera kuba teguli tujja kuba mu kalulu nenge ebbugumu nga liringa eribadde liweddewo so mwaka guno tusuubire nti ligenda kuddamu ebbugumu liri eri tokimanyi nti NUP era yo tutuuka wano atandika ne people power va ku ebyo byolimu mwena twali mu people power nga tumanyi tugenda kubeera n'ekibiina gwe kennyini n'ombuuza naye nga tulaba ekibiina temulina banaabawandiisa nakugamba osumulula nnyo kakkana kati mmwe mukakkane mulaba etwabasulako ekibiina nga tubulayo emyezi 2 nomination ezituuke mulinde ate oyagala tetweyabye bye tunaakola naye nga biteekateeka ebbugumu weeriri ground yali nga ddala akaliro tukawulira naye ku luno ndabanga anti wamala olaba bino entu by'ebyobufuzi tebiringa music bino ebintu bya politics birimu okugumiikiriza fe ababimanyi bino ebintu bya politics tebiri nti bw'oyagalidde ekintu kigenda kujja bino ebintu bya politics birimu okubanga omutima gw'ogamba nti kati nfo kasinze ku kino naye nze kyensobola okugamba bannayuganda mwenna abandaba essaawa eno ne mwami wamala ono nti NUP guno omwaka ebintu byegenda okukola mwenna temubirabangako kacyanga ebaawo egenda kuba yanjawulo egenda kubeera bulala nnyo omwaka guno ebintu byegenda okukola mwenna temubirabangako kacyanga ebaawo egenda kukola ebintu ebyewuunyisa egenda kukola ebintu kugamba ebintu byemutasuubira nti esobola obikola nga bwemulaba bwe twaggulawo ekitebe nga mwena temusuubira nti tuyinza okuba n'ekitebe ekifaanana bwe kityo ogezaako okunfuna nti ebibiina bibaddewo ebyo ebyobufuzi ebbanga lyonna naye tewaliwo ekibiina kirina secretariat nga bwolaba eyaffe so kitegeeza nti NUP erina omutendera kwetambulira era omutendera ogwo guli mu nteekateeka entuufu ebbugumu lye twafuna nga lweri people power nga kizibu nnyo okumala omwezi oba week nga tebadde activity gyowulira ku ground noga abasajja gye bali people power ndowooza NUP eno yamira nnyo people power amaanyi ne gakendeera amaanyi g'abantu gano nga ku ground sawuda oba teri campaign oba eriyo campaign ng'owulira ddala kati nja kulaga omwaka oguwedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambula is it November campaigning tour gye yalimu okugula offices naye walaba buli we twatuukanga ng'ogamba tuli mu kalubalonda nkya ogezaako okunfuna nti omuntu tagenda kuba negundi eyo ya buli lunaku nti tulinga abali mu ndongo tezikira ndongo tuli mu kasi tukakuba mande kuki ku mande naye ekikulu kya byonna nti ekintu singa kiba kiguddwawo ne bagamba nti kati tuli ku kino enteekateeka zonna weeziri ate kakati nze gwolaba ndi mubiri ebisalawo ne Sauda mukyali ku mulamu gw'okuggyako n'akyemalira kyogamba tuli ku mulamu aki ndabanga abali ku mulama gw'okukwata ebifo nsimbi kuwera kwekulaakulanya kati sitwago tunagiddamu 2025 kintu ekyo wamala nja kuddamu bwe nti okuggyako mwami Museveni si buvunaanyizibwa bwa NUP era si buvunaanyizibwa bwange nze Sauda era si buvunaanyizibwa bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula buvunaanyizibwa bwaffe abanyigirizibwa era kye kibuuzo nkwewuunyiza okubanga ombuuza nti mukyali ffe tukola paati yaffe nawe omulala gwoba olaba oyina ekkuba eddala mw'oyinza okwanguyira omutugirako naawe ezannya paati yo ne kati ffe paati yaffe tukola ki President yatugamba nti abadde abamole twamukwata bubi mwaka ayagamu M7 aveeko kati omanyi ekizibu kye muyina abamawulire mmwe muddira ebigambo olumu mmwe ne mulowooza nti omuntu asobola okwogera kati gwenza okuba omwana akubidde essimu tugeze ng'ali waka naga nti ondeeterayo no ova waka nkuleetera ekintu sweet of course oyina omuddamu nomugamba nti nja kukola ki nja kukomawo naye wamala ekintu ky'okuggyako mwami Museveni tekibaawo mu lunaku lumu tekibaawo mu nnaku 2 tekibaawo mu nnaku 3 ffe tukola paati yaffe n'omulala ayina engeri gy'ayinza okukikolamu naawe osobola okukola paati yo gwe woba olabanga nti pulezidenti yagamba nti amuggyako simanyi nga woonyonyodde mu mwezi gumu
kati gwe njagala otulage nti mu kiro kino oba ogezaako okunfuna kubanga tuli mu nsi eya dictatorship. Ekitowooza nti statement za mu olumu ze zibalya ne mugamba amanyisa bitasobola malako mwaka tasobola. Mwami Museveni ekyogamba nti tasobola kumalako mwaka tekitegeeza nti tajja kgenda. Si kyekitegeeza era tekitegeeza nti ajja kufiira ku ntebe. Kyekiri kyenkugambye nti mwami Wamala abantu buli agala enkyukakyuka buli munnankyukakyuka yoyo omuntu wanyigirizibwa. Mwazizaayo abaana ku masomero mwagawulidde biiru sente mpitirivu buli mwaka buli taamu. Plastic materials zokka omwana azatwala ez'okusomero ye fees. Ekabale balina be batumye n'enkoko buli mwana omupya agenda n'enkoko. Okitegeera ze fees ne batuuka ne bagamba buli mwana gyaleeta embuzi. Kati ejjinja eyo waliyo be batumye obumyu buli ayingira aleeta akamyu. Ati kwegamba amasomero eyo embeera mu abazadde abakooye okusitula obumyu mu bbuutu okutwala omwana n'embuzi ng'omuzengo olinga atwalumiyo empapula abo be banyigirizibwa. Gwanyigirizibwa gwalabanga ebisale biri waggulu, gwalabanga amafuta gali waggulu, gwalabanga bakubako ettaka lyo, gwalabanga okaaba, gwalabanga osula teweebase, gweyasuze mu ddwaliro ng'ondabanga teri ddagala, gwalabanga abasawo bakuyisaamu amaaso. Gwolina okusitukiramu tukwatire wamu. Bino si byakyago oli Kyagulanyi ali bulungi atuyamba buyambi. Ayamba ffe bannansi bano. So kati naffe tulina okweyamba tukole ki? Tuleme kumumenya. Niwe tutula Masendo gamba nti yatusuubiza. Yatusuubiza gwe wakolawo ki? Essuubirya nti yatugaa tubikwase Kyagulanyi. Yajja kukuba mwakolawo ki? Ne mutugamba ki? Nsaba na Uganda muntama. Mutama. Essuubi baaliteeka mu Kyagulanyi nti kati ketufunye Kyagulanyi ali ogu. Essuubi eppya. Yayogera ekigambo bagamba nti tumuggyako. Bwe yagenda ku street mwakola ki? Temwesibira mu mayumba. Munzire munti mwafuluma mwakola mutya. Kakati mwagala yeeyambula abeere ku street nga ye, mwagala akola atya nga ye, mumbuulire. Azanya paati ye, abalaze ebintu byonna, ne documentary yafuluma eraga engeri ensi yaffe gyerimu efuga ebbi, engeri gyetulugunyizibwa, engeri gyetulugunya abantu. So I don't think anyone okubeera eyo gyali mu comfort zone n'agamba nti Kyagulanyi takoze kimalo, oyagala ajjaawo ate emmere ateeke ku sowaani aze ku street atambudde. Gwokozeewo ki? Documentary gye yakwata gye bagamba gye yafunamu ssente eziriwa kikoziba nti mwogera bwe yafuna omutitimbe gw'ensimbi ne kati akyashutinga paati endala ziriwa nti struggle wasinga nga nekennyinimu omutwalidde kufuna mu nsimbi kwekulaakulanya. Wamala nkugamba ebigambo bino nga nti ate gwe okimanyi nkugamba amazima. Ekyo ekintu yakikola ku lw'Abannayuganda. Ekyo ekintu tewaliwo ate singa nagamba dda tomanyi bwe mbyanguya. Wampisizaamu wano. Singa nakuyita dda nti owaye Wamala yanguwala omusajja atukola ati. Kyenkwebazaako abantu abatakola abatakoze buvunaanyizibwa bwabwe oyogeranga bwe kiri. Abantu ne babalaba. Abankyawa ne bankyawa, abatanjagala ne bambaga tonziikanga. Ndabe we naasigala ku ngulu. Bakwasa Sauda abantu baga nti people power amaanyi ge yalina ebbugumu lyeri nga naffe nawe tulinga amoyo tuga wano we tulina okukavaringa. Ebbugumu tugenda lisitula mpaamu emyezi egi. Oyagala bbugumu tugenda mu musana. Nzikakkane. Sauda mwayungula tiimu ey'amaanyi, tiimu gye twalowooza nti egenda kubeera kabiriiti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Parliament tuga ne muyungula tiimu ku City Hall, ne muyungira tiimu mu Buganda mu Buganda mu bitundu bya Buganda byonna ku district, ku bitebe bya district ebisinga sinakindi byonna mu Buganda mu 245 ne muyungula tiimu mu regions endala nga Busoga omuntu naga NUP nezze. Kati okuwangula region eya Buganda twasuubira nti ebibadde bisoomoza katugeze n'akyemalira gwe muyita n'akyemalira awambye abaana abo tugenda gamba mu mwaka gumu agenda kubeera nga abatadde mu mwaka gumu n'akyemalira yeetuuzizza ku ntebe etali yiye ajja kukiwulira ng'amaanyi gonna tugamba kino ekisajja kigenda kunyuma naye waayita omwaka ogwo ebintu byonna ne biyibwamu amazzi omuliro ne guzikira. Emyezi ebiri ekisooka kya byonna lwaki omuliro ogwo gwazikira ewantu awo ogamba ku Parliament.
Yes, tutandike ku parliament. Omuliro gwazikira kubanga wamala omanya mulimu abantu nga tebakulira mu ssente munansonyiwa ababaka banga abalungi newala nnyo okuboogerako ennaku zino sagala bintu bya disciplinary naye katwogere kibate n'okuyita lwakuba naawe olina obuvunaanyizibwa okubanja nga munnauganda ate era president atugamba nnyo nti abantu batakoze mu babanje bayingira banaku mu mitima bayingira baavu era n'okuba nti twali tetulina structures by then ensobi zakolebwa nnyingi kubanga ekibiina twali Baby Nup yali yakazaalibwa nga Baby Nup ng'alina emyezi 2 tugende mu kalulu Baby Nup yalina emyezi 2 nga Baby nnyo nga tukyamugulira ne pampazi wa waipu so akati abantu ababuukira awo abantu botayinza kumanya wamala nti kyali kizibu nnyo akaseera ke twali tuyina okola sensitization emala mu bitundu byonna okufunamu omuntu gw'osuubira nti ajja kuweereza nga bw'oyagala awo tusaba bannayuganda batusasiremu ku lwekyo kyali kyakukubirira kwanguya kujjawo wamala ekibiina twakifuna leeti ekyo kimanyi bulungi ekyo kituufu twakifuna oba mu June something nomination ezibayo si mu November eza president November nga 3 bwe banominatinga president so November nga 3 okitegeera so kakati njagala oteebereze nti gw'olowooza abantu abo abamu baali tebannaba kutegeera ekibiina tuginatambula kitya abamu olwafuna kaadi ne bagamba ekyo kiwedde mulimu bye bawa kaadi abantu bagenda okutuuka eri ku kyalo nga kaadi agirina mulala nga ne gwe bawadde sitampu mulala so okutwaliza ewamu nti mafialism yalimu mungi yatuyingiramu kaŋŋambe bwe ntyo naye n'abantu mu mitima gyabwe banaku nti buli obeera omunaku mu mutima gwo omaliriza weepamidde wenna omaliriza oyo noonye omaliriza buli kyokola kyonna kikuyita mu ngalo byebyo ebizibu byolabawo ku palamenti esooka kya byonna abayingira bonna bato ekyo kimu tekijja kuvaawo ekyokubiri enfuna y'abantu abo si yeemu mulimu abantu muna ekyagulanyo bewandako eddusu ng'ali tasuubira nti alifa aguze ne ku mmotoka naye abantu abayingira nga baali bakulu ba Mathias Mpuuga Sseggona Mwanga Kivumbi Abedi Bwana anti kati gwoyogera ku ba senior politicians bateekaawo ebbali abo basse mu doketi eyaabwe ndi kwogera kuba n'abato nti baali bapyanga gwe mulundi gwabwe ogusoose okubawugula kyangu nnyo olaba ne bano basiniya babawugula bawugula basiniya ate tebabawugula no ku musango gwaffe ogwa kooti abo Sseggona okitegedde babawugulanga kakati ate bano abato bakava ku mabeere batandise okutambula batambulidde mu palamenti ogezaako okufuna ng'ebbanga lyabadde ku nsi tamanyi na palamenti ya Uganda weeri ayitako mpite naye naafuna omukisa nti lwe yayingira palamenti lwe yali agenda okulayira kakati osobola obbasaasira ebibawugula biba bingi gomanya ababaka baliawo nga babalyako sente za looni bonna abayaye mafializimu ali awo abayitirivu nga talina ssente nkubuulira amazima wamala bagenda bayala ebyo nanno byoyogera amazima nkubuulira amazima nga baliyo nga tebalina ssente nga babaferaafera ne babalyamu obuswazi ng'ate ssente bateeka mpitirivu mu kalulu kyenkunnyonnyola ate n'akalulu tebateekamu ssente saagala oli ajja atandike kunfumbafumba ku maanyi agaaliwo ku gaali eyali wano 2 mugumu sagala bajja batandike kuŋŋamba gamba tezaali mpitirivu mulimu ababaka nga wasaga mukozi nga n'ebipande 10 naye n'awangula akalulu olw'amaanyi gakyagulanyi olw'amaanyi ffe ge twateekawo mmwe mwawangulira ku maanyi gaffe mmwe kwe mwawangulira ekyo tekigenda kuvaawo eyo foundation gye twazimba ye yawanguza ababaka baffe muki mu palamenti nze njagala mugende mu ndoope nti nagambye nti mwawangulira ku maanyi gaffe oba wawangulira ku geewammwe njagala ogatulaga ageewammwe gafaanana sijja kulimba nga munnamawulire sijja kwekwekereza bafuuti soja mu kibiina ky'NUP omulimu gwe mwakola gwali gw'amaanyi tegwenkanika era tewali ewayinza kugwenkana sinza kulimba ate ani ayinza okugwenkana bantu bangi abatamanyi kyakukola abali mu palamenti kuba bangi benakyaza kati gwe wamala kankuleko ekintu kimu ffe twali mukuuma kaluka president kaluka president lwe balonda MP ebokisi esooka eba ya president ebokisi eddako eba ya MP municipality
oba constituency ebox eddaka eba yawumane mu P naye njagala nkubuza ekibuuzo ani gw'osuubira ku babaka asobola okuleka akaluluke ayawulanira Kyagulanyi wangi sogera bubi temunfuna bulala sirabayo n'omu nti ave ku boxi ye agende kakati abo bennyini be baleetedde gaasi waffe okubanga yakkanamu kubanga singa palamenti ebadde ngeri ngetutumuliri waggulu naye ndowooza Honorable Joel Ssennyonyi kati loopo mpya gwe tulina ngeri gye yakikuttemu katulabe tuyinza okufunamu okwo ku nlusulusu endala katulabe so bafoot soldier ground mwali mwagiganga amaanyi gabagwamu abantu bwe mwaweerezaayo nga temulaba pressure sijja kyokulimba abaana bo bagwamu amaanyi naye of course bwe tubasangira omuntu olina omuzaamu amaanyi nange kenyini ganzigwamu olw'ebikolwa byabo abakwata ebifo kubanga olumu oyinza okwogera ku bikolwa aba ne bakiraba bulala ayogerako ngaani njogerako nga nzi yakeera enkya nenteekayo obulamu bwange tubalwanirire mmwe bapuusi baana abasinga baafa mazima abalala bakyali mu makomera baana twabaziika nze lwenzija kuno siyinza butogera ku Franka wumula mirembe abaana baafa mu bintu ebyekisirusiru minvu ebiti so kakati at least otula wansi n'ogamba nti ku lw'ensonga eno naye ekyonoonya ekintu awo wonna wonna kwagala buswazi wamala fe omanyi abaagala otuwa ssente goloza nzitowa ntya bangi naye so n'ogamba nti ensi eno endaba etyo oba nofunamu ak'obuntu akafansoni okola bwoti ngolaba eno ensi ekutunuulidde n'okola bwoti n'ogamba nfudde terengera bali abaana abato n'okola n'ogamba ku lw'abana Uganda nsonga mbere ogezaako okunfuna saamaanyi mwagasalulwa ebikolwa by'abantu omululu guyitiridde awo omululu ekiretedde abantu looni mwalya looni nga mwakayingira palamenti wamala looni omanyi kyekola omaliriza okutte mu mpale yaye mukke omaliriza omukono gusoonokoseeyo bwe guti olwa looni ne gwetoola bwe guti okumaliriza ng'osiseeyo ettooke kati okwo kwe kunafuwa n'otandika okutuboogera wena n'otwirayira endusu n'engeregeze mubooga era mulwanga jime nationality platform era nze navuddeyo mpagira mu bogus oyo lwanga jime anywa napama ne mu mpala oyo tayina nze kyaŋŋamba jime MP Kagabo yagaye nti NUP tesobola kuwangula liigi esamba mupiira gwa lunaku olwo nga kiwedde naye bw'eba liigi kyekyamuwanguza yali ki yali NUP ansangimuwadde alaba kati ebigendererwa temulina objectives temulina bigendererwa tewali ennaku z'omubbi ziba gatya ana essaawa yaabwe ejja mubalinze eri mu kkoona ffe twabalonda balyoke bategere nti musamba liigi n'ebikopo nemubiwanga wamma tetwabalonda ababalonda bakola ki era babalinzi bajja kulamula era babalaba bajja kulamulira babalaba era mujja tuula wansi mutuuka ekiseera nga babalamula wamala buli kyokola ku nsi otuuka n'okisasulira bwe guli nti buli lwokola ebibi otuuka n'obisasulira buli lwokola ebirungi otuuka n'obifunamu n'okungula naye bw'okola ebibi olina empisa embi togambwako weeraba oli wakabi nnyo kuba golooza olina ebizibu ebisinga ebyabalala ffenna tulina ebizibu era ffenna tulina responsibilities ezaki zanjawulo but tulina obuvunaanyizibwa ffenna okulaba nga nze kyova banagamba nga nze singa ntulina ebyokulonda babijjawo pulezidenti n'anyiga bunyizi n'agamba nti teri mubaka agenda mu kalulu sempulira benjagala bakikole naye kati ndaba nga oba tekisoboka mu bululu bw'obaddemu obungi olaba nga okulonda amakulu temuli oyo nze abalala simanyi omanyi nsimba elayini emirundi ng'ena yantama layini kuva mu FDC eri etama kiweba ekoma eri n'osimba ojyolonde ne babala bokisi nga muwangula ne mulowooza abantu abaliyo banaakola ekintu eky'amaanyi people just quiet kati buno obudde batandise okwetala nti tugenda mu kalulu beetala n'abaali babula edda mutandise okutuzungirako 221 222 23 babadde kye
kati balabika n'essimu ozikuba bakwata kituufu nimbye wokuba essimu kati bakwata ebyo ebyobufuzi ebyekifakini byakoma mujaguulira mujatuulira gye mubadde mu bitundu byammwe temuliiyo ku gulawundi temuliiko okuleka okulabisa obulabisa kutwogezaako buli saa kutwogezaako ababaka bakoze omwo babalira ku ngalo nze mulimu ababaka benneegomba omwo n'omubaka wange onalebo Joyce baagala akoze n'omubaka wange onalebo Susan Mugabi Nakaziba umane MP Buvuma district akoze ababaka mulimu ababaka abakoze mulimu n'ababaka abatakoze mulimu ababaka wabadde ng'otuukirira n'omugamba kolamu bw'oti ng'akuwuliriza ne mubamba Balya balina essuuti eziringa ez'essepiki tawuliriza takola ki mpale za butaasa arrogant bwe batuuka mu meeting president Saudo oyo abeera atuvuma tewaliwo abavuma nemwe mutulabisa ate banenge mulabisa ensonga lwaki nkuleeta tolya mu bigambo olw'ensonga nti omusayi gw'abaana gwayiika abaana abato bangi batamanyi bakitaabwe bannyaabwe gye bali naye nga bali mu makomera nga be baateeka mu bifo kibaliyo basese nga talina omwasi wakunyega kigambo anize kyenagamba nze nagalawo activism nakikugamba dda do you expect okundaba ku street nze Sauda nga bino bigenda mu maaso katonda wange ntya nze nyina omuzadde sina kagenda kutta mama wange pressure mu bintu bya kidongodongo nti kuba ne boofiiririra oba ne kati lengera bambi omusajja wattu BobiWine ajja kunabeerawo nalowooza kati ku lw'emiti ku lw'okusimba ebitooke balina kye bagamba ki ngamba nti balina kye bagamba kati gw'oli mu kwogera wuuyo twalabisa ebinyo kyabirabamu bagenda bayiwamu ettaka naye ababaka bakola ki ye yaŋŋamba mbu ye yanoonya mu constituency ye Ekinnya nga takiraba kakati beebo ng'alaba enguudo ewe zikoleddwa biri bulungi naye nga gundi ya mu Kampala muno ogezaako okunfuna division ya mu Kampala kakati beebo abantu betulina tebakkiriza kulabisa buli ssaawa baagala kutuuka nga press conference etudde oli mu ntebe badde nsaba kutuulako wano mmwe bambwa mmwe tubalinzi essaawa yaabwe ejja so omuliro waguzikizaamuko olw'ebikolwa byabwe ng'olaba nsina gafiira bwereere omanyi envunyu oba tolina kyagikolera eba ekoze eki eba nvunyu kakati essaawa ejja ebyo ebifo tujja teekawo bafuutu soja bennyini tetubyesimbemu Bobi yanga tumuwa ekifo tuyanga tubigaba byonna buli fuutu soja gw'omanyi tumuwe mu maliza nga loopo isikayi soja n'omukwano gwange ke aya jega ke ayi nga MP wa Makindye East atuba bali baganya obikola kamwereetere bafuutu soja nze umale mpi Kampala kale tulabe bwe binaagaana owulidde ola Sauda binaagaana bafuutu soja nga tuvaayo naffe katugezeeko awo mubadde mukuumye emirembe kati tetukyagala yomba ekintu kiri kimu tujjamu ebyo ebifo Mr. President tuna kubyekolera mubyekwatiremu nti Kampala eganya akati kanzijewo Makindye East akeyayigende ekitegeera musikayi soja nga yeropa kiba kiki ekyo naye abazungu just to put that aside manyi tubatulira okusekamuko okufaana sikayi soja nga tulesera okubanga munanga ate nolaba ono omuntu osomufunamu ekintu ekirungi okusinga bano by the way hypocrisy mu byobufuzi ndowooza kyo kisinze okwononera ddala eggwanga omuntu emisana ayogera kino ekiro n'ayogera kirala omululu gubatawaanya omululu gwe gubasumbuwa so naawe okkiriziganya nange nti esobi wali zaakolebwa wadde mwali kibiina kipya fulaga oba kaadi neekwasibwa omuntu nga temumwekenneenyezza waliwo ne byetwawulira nti yalina nga akasimbi akawera ebyo balimba Sauda
tebayina sente aba bali awo sente bazifunye bali awo baleme kulimba ngani allegation je mpulira mukasa gye yagamba yateka musanyo bukadde nsavu mukasa ki Alozias gweke mulala mukasa afanana sente ate muleke tunafuya esuti za mukasa Alozias nyini zayambala za butaasa mwana aba abantu abogere ebintu by'ekifakini gweka mukasa esuti za nyini zayambala za butaasa ambala esuti zineze wandege yani yange ya bei gwe mulaba afaana sente tunulira endabika y'omuntu muleme kutandika wamala namwe kujjanga yaba kabogera nti kadi bagulangule kati temujigula temuddamu jigula kale tulabe tutafunewo mukulembeza awo muntu nafuya n'obusente sente mwalina sente mmwe mubateekamu sente eziriwa miliyoni 7 ezitya nga yaziwaani negwe manye kukwata miliyoni 7 ezowe bakuwe kadi gwe kimanyi neze waliwo ekifo kye mwagira ne kinnuma nga munamwe ne kati kinnuma ekifo kya Kawempe South awo yaziikibwa muveeko kinnuma ojja jangu kiryawo kyereere Royce Moga mukwano gwange ate ground agirina kyannuma era ne kati kinnuma naga ekyo kyereere nakyagala ntuukirira ati byakwekwatiramu kyosijja kulira ebyo ebifo mbagambye ebigambo bino eno Kampala namugiraba tugategamba foot soldier munsobye ezaakolebwa nze mmenye ebifo nze seetirira Kawempe South saagala kunenya mubaka yenna nti takoze akoze ekigambo kiri kimu ebbanga liweddeyo sisaawa tugenda kwambala engatto ffenna nkugambye nze omala empi Kampala Sky Soldier jabeere MP wa Nakawa oba West Kawempe eyamambuka tuteekeyo abaana weebali asobola ebyo ebifo naye Kawempe South kuva bwe yayingirayo anti kati ebyo tulina okwogera kubanga kakati abakoze n'abatakoze bonna batuvumaganya wamala eno palamenti evumaganyizaamu yes ego ge mazima palamenti ye 11 erabisiza ekiwa palamenti sagala jogera bajaga now comrade Sauda see what you're saying ne kati mumwa gatufenga tuziyira ebigambo ebyo ebituluma nzikakanya kati kenjogedde nenga kikulu kya byonna mwe mumanye ebifo byamwe byonna tujja biteekako abantu eyo parliament tugitadde wali City Hall nali nsuubira okuteekawo kuba City Hall yonna eri mu mikono gy'NUP okuleka ndoza kifo kiri kimu kya Lord Mayor kyekiri mu mikono gy'FDC ne City Hall yonna ebifo ebirondebwa BNUP nene osanga kansala nga atudde ali mu kanso naye nga ali mu kuzannya game naye nga weni ataddeko nebbere y'NUP abakansa ba P1 abasinga wonje kakati wagatukola eki banansonyo ate kati gwomuntu otukira ozannya game kitegeezo bwa nasale bali mu kanso speaker atudde sharinga kanso oli ku simu byanguudo muli mu kwogera ku byawayo mufunira esawa budde buweddeyo obwabo nabo kati mweteekerateekera kalwa guno omwaka si gwa kunenya action paka kuwulira bubi guno omwaka tulina kuba wanaffe kubanga muli muti tubasiibula feze ndale kuleki okuddamu okunenya ku mubaka ndoza kujja kuba 227 ne buno obudde kati mboyiza kyusaaki so Sauda makiriza dda kati sawa ya kalu gola bakoze eki sagala bino bintu biraba n'omuntu omukulu biraba n'omwana omuto lengera ku lunaku lw'ebinnya activity yakagwa si ya mwaka guno ya January webale nnyo njagala ondage nti bakola kino balinda kimu president ali ludda wanaffe tutambule bo bajja Bobi bifaananyi bajja kwetega bifaananyi bajja kukola ki n'ekikulu kya byonna tubataddeko amaaso 2 bwegati kyetusobola obbagamba okujjuza ekifo kya Dokolo woman member of parliament yes NUP etegese etya mbibuuza omuntu omutuufu olw'ensonga nti nze nkutegeerera ku ground Dokolo eyo ngenda beerayo next weekend eno actually weekend eno mwe tuli kubanga Dokolo eyo omukyala yali umalembi wa Dokolo oyo Cecilia Ogwalo yes
bakiyita bata mulinamu ettaffaali kiwassaamu omukono wassaamu like ye muntu gwe nali njagala ennyo okay okitegedde kati abenzo gatese siri ogwa anti mwe muyingidde ebyobufuzi nga mwagala kaadi temubimanyi tebamanyi politics abo okuva eri mu FDC so nze mama Cecily Ogwalo ye muntu yasinga ngokuwa amaanyi nti munsi osobola okufuuka owakabi yes osobola okubeera omuntu ng'abantu bonna bakwewuunya osobola okubeera omuntu ng'abantu bakwenyumirizaamu so nze nno ndowooza ekifo ekyo ekibiina yenna gwe kinaaba kironze gwe kinaaba kiwadde kaadi tujja kumuwagira nze nga nze era kifo ky'eddokola ekyo sapooti yange yonna ngenda giteekayo era sipiika n'atera omuga nti kati olwo nze nzikirira ddokolo kubanga byentegeera nze ebyabufuzi gw'otegeera ground kintu kimu simanyi ebirala simanyi bino simanyi biki gwe bakulage bulazi kuteeka muntu mu paalamenti kunoonya kalulu awo ntegeera osaggula ntegeera okukunga ogezaako okunfuna yes naye simanyi ate byakweyagaliza nnyo nnyo bisusse bigenda wala nentegeera ebikolera abo ssente ebikolera baani ababaka byetutegeera ne mubateekayo bo ne balya egamba ffe tuli madaala kimwakkiriza mubeere amadaala nze ababaka nabavaako wabula wamma ababaka nze nabata byemukola byonna tusiima tuli mu 224 kati myezi mugibalira ku ngalo ababaka zimene waki wamala tuboogerako tubaleka ababaka bakoze birungi byereere bakola ebirungi oyinza oboogerako otya baka baffe tebasobya abakulu by elections mwaka ogwedde nga bazze bazikwata mutwala akaluluka oyima akahoima akanakwe aka ono akekayunga by elections nyingi ze muzze mulaba nga mugenda ziwangula omukulu n'agamba ne bwe munazina emirundi emeka ng'NRM yeyina ekyokusalawo tekijja kukyusibwa kiddokolo wanaabaawo enjawulo ku omukulu engeri gy'agyetaaga n'engeri gy'abadde akwataganamu n'omubaka waayo Umane MP eyafudde Katonda yasinga omumanya nsobola okwogera sisobola jajinga sinatuuka ddokolo okay so ndowooza bwe naaba nvuddeyo ku weekend eno njasobola okuwa assessment ennungi ogaye nti okusinziira ku kyendabye kale tujja kawaŋŋwa ne bagenda kukakwatamu nja kuba nkunyonyola ekituufu ate wamala okimanyi nakugamba amazima naye nga kyensinga okumanya mu byonna unless otherwise akalwako tusobola okukawangula naye olw'obubbi emikono emiwanvu ogimanyi ate ka twafunye gino egiwanvuwa ate kati abagenda okubba bebane bennyini abagenze mwemukka ababaka baffe bagenda ate okubba akalu kaffe tukubye mmwe nerindako omukulu ali serious 226 naye ajjira mu liigi ani yenna emuke anti kakati ekizibu kyoyo manyeko abazeeyi bazimenyi ne bateekako boys quarter muntu wava mu boys quarter taatawe gye yamuwa ngatamidde najja ebwebeena bamanyi nti yakirabanga bwalowooza bino si byawalagi bino byetulimu bya ddala hope am communicating naye tokubye nnyo simanyi soogedde erinnya lya muntu nkinyonyodde nga bw'okiwulidde makulu balaga beesonze nti 226 okufaana obutanyagwa entebe bagitwala ate kuva ddi nga tebagibbye era bo batwala ntwale nga ddi lwe batagitwalangako lwoba oŋŋamba nti bo tebagitwala ne we bamenyefu lazima bagitwala abo entebe ngwe ne we bamenyefu entebe bagitwala abo ne webanga teriimu kintu kyonna abo bajja gitwala wayogedde point ennungi olowooza tukyalina amakulu agadda mu kalulu Dr. Kizza Besigye akyogeraga akalulu tekalina makulu abeetegekera 226 olowooza
kitetudda mu bye tubaddemu omanyi n'omuntu adda mu nsobi z'abaddemu abatayiga tomanya Katonda ayinza okutuwa ekyenjawulo this year Katonda ayinza okutuwamu ekyenjawulo saagala sumula naye nga ffe nteekateeka zitambula so tusabe busabo otutadde kuga otusindise tusabe Katonda ayinza okutuwa ekyenjawulo omukulu ng'alabika akadde ng'akyakalabirawo ddala nti akalina akaki akakyatufuga omanyi Wamala akyalemeddeko nkyali nammwe nkyali mufuzi wammwe anti ebyo bigambo ekikulu kya byonna nti Abannayuganda bagatuuka ekiseera bo bennyini bye balina okusalawo Wamala nze sirina kyenyinza kukola nkola eki oyagala nkeera enkya nkole ntya nteke mama wange ku kkubo nteke muzeeyi wange ku kkubo what do you want me to do? Me have done my part and I'm doing my part so mwe Bannayuganda don't expect me nze tonsubira kunda bakuba nayimirira ku street tandika so tokyadda ku street ekyo wakisalawo nga nwanirani Uganda Abannayuganda naye bayiga ekiyinza okukola ku street basibe abasibe baffe ba political prisoners yensonga ndowooza yokka naye tewaliwo kyamakulu mbutulwanire ki bakanya kimu bagamba affe tebatuleekaanira tulina okukola abaana bakadda ku musolo tulina ssente emisolo wegirinnya BobiWine tuyambe mwogereko ku misolo mukolewe mujja kiwulira bajja kuguwulira abo nze kere ku makya nve mu buliri naabe nzije ku street Wamala twabikolakola dda byatutama okwowa okukubakuba fe obulamu bwakendeera oba sente zeeyongedde Sauda tewaliwo sente nga muli bakkakkamu kati n'obusungu bungi Wamala omanye kino kitwanjikunyiza owulira ng'ofa omanye okuba lw'ojja ku street nga tewaliwo kikolebwa ogwamu amaanyi nojja ku street nomanya nti abantu banakujoyininga bagate mwatutama muze kutusumbuwa mugatukubya tiyagasi wabwere bibabeeramu kati temutuleekaanira mujja kuguwulira so buli omu akola ebibye kati naye nga ffe tuli mu kweteekateeka era abawagizi ba pulezidenti mwenna twala omukisa guno okubagamba nti ffe weetuli ebiganye ba foot soldier tugenda byekwatiramu kati tetukyayagala tinkatinke tinkutinki tujja akasembayo kimasaka ng'eyuuga mweyuza na bedi bwanika nayogera ebibye omukulu nayogera ensonga z'emasaka eyo nkyazikuba mu ttooki nyinza zitafuta obulala okitegedde Wamala nsobola zitafuta ki obulala naye wiiki ejjanja kuba nze nkuwadde okweyuzayuza kuno tekubajje kibuganda mu ngalo kutya mu Buganda wano musinze okweyulizayuliza nnyo era n'owulira nti omubaka gundi aba foot soldier bweti ne balumba onu bakotya okweyuzayuza kuno NUP oza tebulugenda komekereza nga bwe muba musaze mugende mu kalulu mugenda komekereza nga nekyo mbadde mbulina kibayise mu ngalo okweyuzaza kw'emasaka tewali okugenda kutuddiza mabega tewali ensi nga nnene tewali of course bibaawo birabisa biswaza naye saagala muntu abeere yalowooze nti kirina kyetugenda otukusitinga so tekibakosa nsirabawo nnyo nsonga nze y'amakulu awo gyogamba nti yena eyinza okutukosa ennyo mu gwolaba omukulu yalina kyayogerako kitegeeza tewaliwo nnyo nsonga naye SG yavuddeyo n'abaako engeri gy'abyogerako Secretary General oza waba tewali nsonga o Secretary General waliwo nyina kati njakuga ekigambo kimu ekitawanya abantu bonna kulya okulya kwe kuli musumbu w'abantu Wamala
si kukulembera bantu nti kuweereza service kulya. Okay. Kulya ate ffe tetuyinza bagaana kulya. Nefa nti tujja mwe mugira mulwa naffe tujja yite eno bajja kuba mukubo lya waggulu tuyite mu lya wansi. Ensonga eyo nawe bwe ndi bwenjiwunzise. Oza tuyinza osukka waawo. Bwekuba nga kulya kwe kutawaanya abakulu tetuyinza kusukka waawo. Nagaye nti ne ba senior babawugula. Katate ba junior. Omukulu awugula abakulu ba myaka 5 myaka 4. Kakati ate bano bannavudde eri nali nsamba mupiira nenzija mu palamenti wali abo bannali eri nali kansala wero sitiri nenyingira palamenti nali nkola ku TV ne radio ebyo ababawugula ngaawo tetujja kusukkawo wano atakumira mpeera batukumire 23 February. Tuli mu Sheraton Hotel. Jangu twenazeeko ennaku ingire weekend. The stress kati ngenda sizirekawo mu melodies of love. Tesize ebyobufuzi tezikyannumya mutwe. Omanyi politics ono nze yatuuka nga wamala nga n'ebyo ebyobufuzi babi obeera ku pressure. Munaye oba nali addicted bambi. Ngoyagala nnyo eggwanga okusinga abalala mbu. Wamala abantu basobola okumalamu amaanyi gwe n'ogera ku makya nga tuyagala nakubuuza muntu. Yes. Olina gasawuda ng'osirise n'ogamba kati njogere ki? Abantu osooka ogera ebigambo n'obirya. Nze nekeranga ku makya n'ozimba wenna n'otuuya ne bakubuuza obadde ki. Politics kabanga kapapula ka mupiira. Sebyobufuzi bwe watuuka tokya sikamugu watokyayiwawo mubiri. Ekizenga kya kusika muguwa. Naye tokyali oli Sauda eyalinga ekyambogo gwe twalabanga mu tokyasobola kunkubira muntu nze koleka BobiWine oba abasibe. Abantu balinga ba mirundi ndi mu kalakita 2 okunsiba. Nina kulwanirira Kyagulanyi oba baana basiba political prisoners. Naye ebirala mbu kalulu kambaka kakano bakabba. Newe nsanga mbaka nga poliisi emukwata. Sikubaladde ekifaananyi. Mubikirawo nti oyo mufu. N'obusanga balinga bamukumyeko ekubaleeta enku endala. Bagamba nolinamu omuggo mmotoka ngubawe. Bwe bukyayi bwe tubalinako ensi ebakyaye nno. Mujja giyite y'okusaaga. Tetubakwasa Katonda tukyagala banenya munenyebwako nga muloopa. Tukuumira mpeera abatukuume. Era tukuume. Katonda tukuume. Uganda Eyenkya.